Essuula endala egamba nti mukama wange nsaasira. Yessuula gye tugenzeeko mukama wange nsaasira. Mivule yalaba akazizza okuvuga emmotoka n'alaba nga okutuulira awo mu biseera ebimu mwataakoleranga wa mukama we kwabanga kufiirwa. Bw'atyo kwe kusala amagezi ag'okugendanga ng'anoonyereza emirimu egyalejjalejja ku mmotoka z'abasuubuzi era afuneyo ku busente. Oluusi yagendanga kulooleza abasombi b'omusenyu n'atikkanga omusenyu n'okugujjako. Yatikkanga amataffaali ku loole ate n'okugapakululako. Yagendanga ku byuma bya ppamba oluusi nayo n'abaayo byakola era n'afuna ku busente. Ebyuma by'emmwanyi nabyo yabituukangako ntakera olw'obulimu obutonotono obwabangawo bwe yakolanga. Lumu bwe yagenda okubuuza omusajja eyali nannyini kimotoka ekyaloola ekyasombanga ebintu oba yalina gye yali agenda okukola, omusajja yamuddamu nti "Motto nkulabidde mu maddu, mpulira nti omanyi okuvuga emmotoka bwe guli." Ko Mivule nti "Ssebo nsobola okuvuga, nvugira ddala bulungi wabula sinafuna layisensi." Omusajja kwe kumuddamu nti ebyo obutaba na layisensi bizze ebbali. Gino emirimu egyaffe tukola gya lunaku ate gya bubba. Ffe kasita tutuukiriza abaguzi baffe bye beetaaga nga tugamba nti amiina. Laba omuvubuka, ffe emirimu gy'abantu tugikola kawungeezi. Kye ngamba kiikino, njagala enkya ojje wano ku ssaawa zezimu ddala nga zojjiddemu olwaleero. Nina omwami eyansabye okumutwalira omusenyu loole nnya nnamba. Singa enkya tumuwaayo 2 ne luli ne tumuwa 2, nja kubanga nfunye akatale kubanga bwe nsanyusa omusajja ng'oyo ate ye yantunda awalala nenfuna emirimu egimbeezaawo. Ekintu ekikulu Mivule kye yali ayagala ku musajja oli yali amaze okukiwulira era olwasirisa ati okwogera, Mivule n'amugamba nti "Ssebo maliridde okukuweereza n'obwesigwa n'amaanyi gange gonna. Eky'omukisa enkya tujja kukolako nkya lyokka." Omusajja kwe kuddamu nti "Kale ssebo, ebyensimbi tunaabitereeza enkya ngoze." Ko Mivule nti "Mukama wange, ebyensimbi si kikulu nnyo, tujja kubikkaanyaako mangu." Mivule yannyuka ku ssaawa 7:30 eka teyaddayo. Yalina obusente butonotono mu mpale obwo nno bwe yagulamu ebibajjo bya muwogo 2 bye yalya nga tannagenda wa musajja kubakana na mulimu. Olwamala okulya n'atambula. Essaawa ziba ziri 8:30 ng'atuuse ku mulimu. Teyalwa n'asimba ekisumuluzo mu mmotoka okutemya n'okuzibula nga yayase dda. Omuvubuka agivuumizzaamu awo efumbukudde erikka lyakirako ery'ekikoomi. Oluvannyuma n'agizikiza n'ategeeza nnyiniyo nga bwe yali ennamu ennyo era ey'amaanyi. Newankubadde nga nannyini mmotoka yali asuubira nti omulimu gwali gwa nnaku 2, Mivule ye yamalirira nti kwolwo gwali guggwa agende n'obusente bwe bwonna. Bw'atyo teyalwa ng'atandika kukola ku ssaawa 10, loole 2 yali amaze okuzituusa. Naye ekuba omunaku nga bwetekya, Mivule aba atwala omusenyu, loole ey'okuna era esembayo entabwe n'emujjira. Yali kyajja agguke ati mu mwasanjala w'entebe n'asuula amaaso mu kalabirwamu agenda okwetegereza ng'alaba kadenge. Mu biseera ebyo emmotoka za poliisi ezayitibwanga UPP, Uganda Protectorate Police, ejjebbinkana nnyini obusozi ebuyitako ng'eyita ku miseetwe. Musajja wattu ebyoka ne bimwegunda n'akatuyo ne katandika okumukka. Abasirikale bwe baagisemberera ne beewuunya nnyo. Mmotoka efaanana etyo okubeera ku luguudo ate ne yeetikka omusenyu omungi gutyo. Munnange namuziga ez'emabega zombiriri zaali zizina era nga ziringa ezigenda okubuukako. Boodi yennyini yali eyuuga buyuuzi nga balugwa atannakwata mutuba. Nga nno n'okukekkera kwetadde
Mivule bwe yatuuka ku kasozi n'akyusa jjiya. Naye mukama wange we yakyusiza jjiya gye yali ayeetaaga ng'ebyuma bireekaanye ne bikamala. Awo abasirikale we baakakasiza nti yali avuga emmotoka eyo yali muyiga oba si ekyo ng'emmotoka ye yali endwadde. Mivule bwe yavuunuka akasozi ng'alaba abasirikale era bamulemeddeko, kwe kwevaamu n'ababirira emmotoka omuliro abeesuuleko akabanga asobole okuweta okuva mu luguudo olunene nga bakyali walako. Naye kitawe yakootakoota mu gaalumonde. Mivule bwe yatuuka ku kkubo wakyamira n'aweta loole ebitaweteka. Ebyembi saagala byambi. Ebyembi motoka n'emulemerera. Bwe yalinnya ku kiziyiza nga nakyo tekikyamuyamba. Olwo emmotoka n'egenda nga we yayagala. Yasookera ku nnyumba n'egikuba ensonda n'amabaati agamu n'egenda nago. Motoka teyalina weeraliira. Yagenda bugenzi n'ezikiriza embuzi ezaali ziri ebiwata. Ekulubbye eyiguukuludde akatandaalo akaali kajjudde ebyatika, ebyo byonna nno tebyalutonda. Motoka ekyagisaza ku lugendo gwe mukookoowe omunene gwe yeggundako n'efungalira kuli. Nga bwe bagamba nti bisobedde omuddo gusobera alima, ne ku luno Mivule byamusobera. Musajja wattu okwesowola mu kimotoka ekyali kifufunyadde nga yenna alinga omuntu eyali yakalwalira omwezi omulamba asigalidde okufa. Abasirikale olwamukubako ekimunye nga bakwata. Abasirikale baamubuuza ebbaluwa emukkiriza okuvuga emmotoka nga Ssempala atamaaso. Baamubuuza ebintu ebirala nfaafa ku loole gye yali avuga nga ssebo wange talina na kimu kyamanyi. Ebyokupima n'okuwandiika nga biwedde nga Mivule batwala mu kawome. Enkeera akabenje ako gwe gwali omutwe omukulu mu mpapula z'amawulire. Buli lumu lwawandiika bwalwo era gino gye gyali emitwe. Lulangalanga alula. Lulangalanga alula. Embuzi 5 tezaalutonze. Katonda yazzizza bibye. Abusolomi agenda ali enkoko ye. Mukomera Mivule yamalamu akabanga nga tannawozesebwa. Naye ekiseera ekyo kyamuyamba nnyo kubanga yafuniramu amagezi n'ebirowoozo ebitagambika ebyamuyamba mu kuwoza omusango gwe. Mivule yagenda okwesimba mu maaso g'omulamuzi nga mugumu eby'ekitalo kubanga basibe banne baali bamaze dda okumuwozesa enfunda nnyingi era nga bamusalidde ekibonerezo kya kusibwa emyezi emitonotono. Omulamuzi yabuuza Mivule, omusango ogukuleesezza mu kkooti eno ogumanyi? Ko ye nti ngumanyi mukama wange. Omulamuzi n'amubuuza nti olina ebbaluwa ekukkiriza okuvugira ekidduka kyonna ku luguudo? Ko ye nti sigirina mukama wange era simanyidde ddala na bwefaanana. Abaali mu kkooti yabawanseko. Omulamuzi n'addamu n'amubuuza nti kale wagenderedde ki okweŋŋanga okuvuga ekidduka nga kiri mu mbeera embi ate nga naawe tolina bbaluwa ekukkiriza kukivuga? Ye kwe kuddamu nga yenna yeewombeese nti mukama wange nga bw'olaba nnyambadde bwe ntyo bwe nfaananira ddala. Ate kkooti yonna nejjula ensekeera. Mivule yeeyongera okunnyonnyola nti taata ndi muntu munaku nnyo ate mbonyeebonye nnyo. Saagenderera kwonoona wadde okuzikiriza obulamu bw'ekintu kyonna, naye nalabidde awo ng'emmotoka entabukedde enkunguze entwala gy'eyagala. Era mukama wange singa Katonda teyambisseeko busubi, singa nange nze embuyaga ezikaza engoye era eziyuuguumya emiti, nali ssebo neepakasiza kasente kuba nali naakamala ennaku 3 nga sirina kyendya. Naye n'ensimbi mukama wange ze nali nkolera malengwe kuleenyoono saafunako wadde ey'ettaano bweti. Naye mukama wange nsaasira onziriremu ng'onsalira ekibonerezo ssebo. Omulamuzi bwe yali awa ensala ye yagamba bw'ati, Mivule okyali muvubuka muto nnyo naye nsaaliddwa nnyo okulaba nga wazza emisango enkumu giti. Ogusooka okuvuga ekidduka nga tolina bbaluwa ekukkiriza kukivuga. Ogwokubiri okuvuga emmotoka nga teri mu yinsuwalensi.
Omusango ogwokusatu okukozesa ekidduka nga tekifunanga layisinsi ekikkiriza kutambulira ku luguudo. Omusango ogwokuna okuvuga ekidduka n'obulagajjavu n'ozikiriza obulamu bw'ebisolo n'oyonoona ebintu by'omu maka g'omuntu. Okusinziira ku mbeera y'obulamu bwo ojja kusibibwa mu kkomera emyezi 6. Mivule yalinga yali mu kirooto kubanga yali alowooza kuweebwa ekibonerezo ekinene, bw'atyo kwe kuzzibwa mu kabulamuliro naye nga musanyufu. Bakadde be bonna okusibwa kwe baakumanyira mu mpapula z'amawulire. Ogumu ku mitwe egyalabikira mu mpapula z'amawulire gwali gugamba nti eyatta embuzi yawanjagidde omulamuzi. Ekitundu ekyasooka kyali kisomawo ekiti: omuvubuka Christopher Abusolomu Mivule atemera mu gy'obukulu 25 mutabani wa Misuseera Ddiba ow'Ebugerere, omulamuzi mu kkooti enkulu e Kampala yamutuuzize ku myezi 6 olw'okuvuga ekidduka n'obulagajjavu n'awabya emmotoka okwava okufa kw'embuzi n'okwonooneka kw'ebintu ebirala. Abantu abaali bamanyi Mivule amawulire ago gaabajja enviiri ku mutwe, naye Ddiba kata gamujje mu nsi. Ddiba yali atudde mu ddiiro awo atadde bugaalubindi bwe ku maaso, asoma ebyawandiikibwa ebitukuvu nga ne kyayiwe bwawola ne zireeta muliraanwa we ow'omu ddembo ng'ajja akaalakaalanye n'akatabo. Ddiba bwe yamulaba n'amwaniriza, naye ye yamuddamu nti ndabiseeko birungi, mutabani ow'omu kibuga ali ku mmeera eruzira ku myezi 6. Mbisomye mu katabo kaakano. Ddiba kwe kumubuuza nti mutabani ki? Mivule. Kooli nti Mivule. Ddiba n'abuuka n'alaliira. Gaalubindi zaava mu ngalo ne zigwa mu ssubi awo, era we yazirinnyiririra ne zibetenteka. Olukoona lwe yakoona emmeeza, ekikopo kye yali yakakuumira emyaka 13 nakyo kwe kuwanattuka ne kigwa. Essoosi n'evaamu embajjo 4 n'omukonda nagwo ne gulugenda. Ddiba yalwawo nnyo okutereera, naye oluvannyuma nga ne zirobola azze mulirwana n'alyoka abasomera ebintu nga bwe byali. Ddiba ng'asiriikiridde okumala akaseera kwe kubuuza banne nti nkole ntya neetuge, kubanga kyenkyalinda ku nsi kino sikiraba. Naalya ntya emmere n'enzika mu lubuto nga ssebo alya ebikalu bitaaka, neebaka ntya otulo ne tujja ng'omwana wange asula ku lwazi. Nze Ddiba naaseka ntya nga mutabani wange bamujunga bamwetise ebibano ebyokumugundula ekifuba. Maama akola nnyini obutassa mukono. Waawe ndabye maama nnyo n'omwana wange omu bw'ati bwe nnina nnyabo. Akaaba nnyini siga wamukuza ebyegyo. Ebbanga eryo lyonna Ddiba we yali ayazinira atyo, zirobola yali afukamidde nga bwakulukuba, naye abakazi bedda baalina empisa. Wulira zirobola bwe yali nga n'okukaaba bakaabya mpisa. Zirobola yali afukamidde nga bwakulukusa amaziga n'okuwuniikirira ng'afukamidde mu maaso ga bbamu. Annanga abakazi bedda Mukama. Simanyi nti tuliddamu ne tubafuna. Abazadde bo bombi baanyolwa nnyo bambi ne beekubagiza olw'omwana waabwe. Olw'engeri ennungi Mivule gye yeeyisaamu ng'ali mu kkomera, ebbanga ery'emyezi 6 eryali limusaliddwa teryaggwako ne bamuta. Toofa okulinnya ebweru w'ekkomera yalinganga eyali alinnye mu ggulu. Mikwano gye n'ab'eŋŋanda ze abaagenda okumulindirira yabagamba nti bannange sirina kyentegeera kati. Omuvubuka ekibuye ewa ssengaawe yamalawo essaawa emu bweti n'alyoka agenda e Bugerere. Yamala kumpi omwezi mulamba nga taseguka waka wabula okwaniriza abantu abakulu n'abato abajjanga okumulabako n'okumukulisa okuwona ekkomera. Yeewuunya nnyo enkolagana ennungi bakadde be gye baalina n'abantu ku kyalo. Mivule yafuna ebirabo ebitagambika, naye ekyasinga okumusanyusa mu byonna kyali kya bubbo bubiri omwana omuwala Edida Nakatudde bwe yamuwa. Anake omulenzi yeekaliriza nnyo Nakatudde ono era n'amusiima.
Mivule yeewuunya nnyo olw'ebintu ebirungi abantu bye baamukolera ku kyalo kyewaabwe. Kitaawe yasanyuka nnyo okubeera ne mutabani we mu kaseera omulenzi we yali atandikidde okutegeera ensi nga bw'erina ebirungi n'ebibi. Diba yatambuza mutabani we n'amumazaako ebyalo byonna mu kitundu kyewaabwe ng'agenda amulaga mikwano gye. Mivule yali avubukidde ddala bw'atyo, buli kigambo kitaawe kye yasimbangako nnyo amannyo na buli kikolwa kye yassangako essira ng'omulenzi naye akiwandiika mu mmeeme ye. Ebbanga Mivule lye yamala ne bakadde be yalowoolezaamu ebintu nkumu nnyo. Yakuba akafaananyi ak'obulamu bw'abakadde be obwali busigadde ng'alaba emyaka gyali gisalise nnyo. Ekyo n'akitegeerera ddala. Bw'atyo n'alaba ng'okubeera nabo n'okubayamba kyekyali kisinga obulungi. Bakadde be teyabaatulira kirowoozo ekyo, naye oluvannyuma baakimanya okusinziira ku bikolwa bye.